released. But as you know, the courts are important in this country, in Arua. So 5 years. What we demand for is bigger than my cause. We demand for freedom so that every other Ugandan beyond me can have what rightfully belongs to them. Yes. Yes, tuli betegefu okwogera ne Museveni naye ng'ensonga gye twogerako emu yakuva mu buyinza. Twagala kavuyo, twagala kulwanagana naye. So bw'aba mweteefu okuwuliriza eddoboozi ly'Abannayuganda ave mu bukulembeze mu ddembe Uganda egende mu maaso tetukirinaako buzibu. Tugezaako kakasa abantu tetumuyinaako mpalana eri pasono naye mpalana tugirina ku kutunyigiriza. Therefore twakowa okufugibwa emmundu bw'aba ali wiringi ng'era badikiteeta abalala bonna. Moi yavaako bulungi ne batamusiba beyakkiriza. Museveni bw'avaako bulungi tuli beetegefu n'omusonyiwa ebikolobero bingi byakoze abantu. Naye bw'anaawalaza empaka tujja mwetwalira ate amanye ebiddirira. Yes. Dennis Kabugo, NTV. Do you think Museveni and his people will allow you to tour all over the country to transform the message to the people? First and foremost, it is not Museveni that allowed us. It is the pressure that came from both international and local efforts that we are here. We don't owe our freedom to Museveni because we don't get it from him. According to the law, our liberties are given to us by God and enshrined by the law, not by any sitting leader in power. So it is not upon Museveni to allow us. We know that they have been trying to cook ways to stop us. They are hiding behind bombs, behind terrorism. We know that they are scared of this message. We shall continue spreading this message with or without Museveni's happiness. Thank you. Yes, Matilda. Mr. President, twalekaba okuwa ku Uganda kugenda okugendako olwaluwa era mu bukugu buno twagala okumanya babawandiikira ebbaluwa nga abekibiina kya NUP nga baagala okubasitookinga ku mbeera eriwo nga babagambye nti waliwo abatuuze babagala okubaataasa. Singa onooba ogenze mu kutambula n'okufuna okutaataganyizibwa okusinziira ku eyo ebbaluwa gye babaweereza muteekateeka kuzzaako ki? Nakyogeddeko wano mu Luganda nti tukomyewo mu Arua olwaleero giweze emyaka 5 n'omwezi gumu okukyanga tusimatuka okutemulwa naye nga batemula bannaffe abamu naye era tukomyewo mu Arua okwongera okubunya enjiri yaffe ey'enkyukakyuka. Yes, Mwai Museveni atya nnyo obubaka bwe tuleetera abantu. Ensonga lwaki baadde bagezaako okwekweka mu bintu eby'enjawulo nga kwotadde ne zibbomu okutulemesa okutambula. Naye bye boogera bamaliriza bakubaganya empawa kubanga juzi Mwai Museveni yabadde ne birthday yakoze ku ssente ly'omusolo e Kololo. Sawulidde boogera ku Batuju. Mutabani we Nabbanja abadde ng'atambula ng'asinkana abantu mu lukale mu bifo ebikule nga siwulira boogera ku Batuju. Ne mutabani wa Museveni yennyini nakati nalabye nabo balangirira okutalaaga okwetoloola ekibuga n'eggwanga siwulira boogerera ku Batuju. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna bye boogera byakwekwasa. Boogere boogezi nti balemeddwa okukola ku security ate nga security kyebabadde nga beewaanisa nti baleeta security. Bwe banga ne security ey'okukuuma abantu ebalemye then kiragira ddala nti balemeddwa era balina okugenda bandibadde baagenda nadda. Ng'ogyeko ekiwandiiko kye babawa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Ferdinand nga yafudde nakizuuliza nti security yammwe si nnungi teri mu mbeera nnungi era nayogera ne ku muntu ayimirira ku mmotoka yo n'agamba nti oba oliawo naye ayinza okufuna obuzibu mu maaso awo. Omwami enanga alina okuba nga muswavu teyakomye awo yagambye n'okugamba nti twandibadde tukwata abo abasirikale be batuteekamu abalina emmundu. Naye nzize mbalaga ebifaananyi eby'enjawulo. Tekyatandikidde Luweero, tekyatandikidde Bombo. Wabula ne bwe twali e Busoga mwalaba abasirikale nga batambula bambalidde emmundu nga tebali mu yunifoomu y'amagye. Abamu omu yekka yalina helmet eriko poliisi, abalala bangi nnyo batubeeramu nga balina emmundu. Tubamanyi ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera.
so mwami enanga ne banne ebiboogera byongera balabisa nti bebatemu era singa tufuna obulabe bwonna bebateekateeka otutuusaako obulabe. Yes, well, twadinamiko ku ky'emmotoka y'okusigala emmotoka z'okusigala Arua kusigala Arua ne Museveni okubaana abakkiriza okutambula Uganda yonna. Nakugambye nti ekyokutambula Uganda yonna eryo ddembe lyaffe lya bwebange terituweebwa Museveni lituweebwa amateeka lituweebwa constitution. So okutambula kwaffe tekusinzidde ku kwagala oba obutayagala obwa Museveni. Tutambula kati nga tebannatutataganya kubanga wabaddewo pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu bitongole by'enjawulo ebiri international n'okuva mu bannayuganda. Era mwami Museveni akimanyi twamutwala mu kkooti y'ensi yonna era tulowooza nti yensonga lwaki tebannaba kutukolako obutemu bwonna. Njagala kyongere n'okulaga bannayuganda nti ebintu byonna biba birungi bibeera bya ddembe paka nga poliisi ebikyankalanyiza era poliisi ereeta violence. Everything is safe, everything is peaceful until the police and the military come to antagonize it. So without police interference, without military interference, everything goes safe, everything goes good. Ekyemmotoka ne abantu b'eggulu ne Soroti. Ekyemmotoka zange ng'omuntu saagala gifuula nga nsonga kubanga ndi just muntu omu. Eno struggle ya kutaasa bannayuganda bonna n'ebyabwe. So saagala kutunira kyange ng'omuntu omu. Yes, emyaka 5 egimaze okumala emyaka 5 emmotoka zange 2 zaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka awo mu Arua newankubadde ng'ekkooti yalagira emmotoka zange bazite baagana okuzita. Kati tulwanira naye tumanyi nti bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa era abaawambibwako ebyabwe. Twagala kweddiza eddembe lyaffe ffenna tusobole okufuna eddala ebyaffe mu mateeka sinze ng'omuntu omu. Abantu b'eggulu ne Soroti ebitundu by'otaatalaga. Twali tuteeseteese okugenda mu region ez'enjawulo mu lunaku lumu era olunaku lwe twabeera Mbale twalina okubeera Soroti, olunaku lwe twali Lira lwe twalina okubeera eggulu. Naye nga bwe mulabye nti kyagejja okusinga bwe twali tukirowooza, abantu baavaayo bangi okusinga bwe twali tulowooza n'obudde ne kitwala bungi. So twasalawo buli region tugiwe olunaku olwayo oluli independent. Yeah, and maybe before I proceed, I want to salute the leaders in Alud Belt, Chairman Odonko Walter, Chairman Opio Hassan, Chairman Kepu, and Chairman Alochi Kanan. We are here with them. I'm sorry, Chairman Adoko, Vice Chairman Opio, Coordinator Kepu, and Registrar Alochi. We are here with them, and we shall proceed with them to Arua. I'll take 2 more questions because we have to leave. Yes, Map Media. Yes, Mr. President. Nze Charles Mpanga nkola ne Map Media TV. Bwe wali mu Eruwero, polisi yavuddeyo n'egamba nti wakozesezza ebigambo ebisosola mu mawanga era eteekateeka okukuggulako omusango. Ekintu ekyo kyogerako ki, Mr. President? Balinze bagunziguleko omusango era mbalinze bambuulire naki kye nayogedde ekimenya amateeka. Naye nga tebannaba kunzigulako omusango olw'okwogera ku busosoze mu mawanga. Njagala basooke bagule omusango ku Museveni olw'obusosoze mu mawanga nga taboogera bwogezi wabula nga abukola. Njagala batunuulire abakulembera Electoral Commission okwetoola Uganda yonna, batunule ba DPC okwetoola Uganda yonna, bagende mu bukulembeze bwa SFC, mu bukulembeze bw'amagye, bagende mu Uganda Revenue Authority, bagende mu UNRA, bagende mu State House, bagende mu bitongole bya government yonna balabe baani abaliyo. Then baje bambuulire oba bo aba practicinga obusosoze nange yagera ku busosoze ani ayina okuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. No, I'll take the last question. Please ask it in English. Uganda Sababa TV. Ozoyogera ku bazungu bano abawa Museveni obuyambi. Ate nga boogamba nti be baamuleetera okumuggyako ssente World Bank. Onaakolagana otya nabo ng'ate ogenda nabo obakuba akasa okuyamba bannayuganda ate n'enfuga ey'ebitundu ya federo nayo z'ogyogerako. Briefly, ogituyitiremu ogenda gikozesa otya okulaakulanya bannayuganda? Siteekateeka kukola kintu kikyamu newankubadde omuntu yenna yenna yandyagadde okukola ekikyamu nga yeekwese mu bukulembeze bwange. Abo abazungu okumala ebbanga ddene bwe babadde bavujjirira badikiteeta naye ate nga boogera ku democracy. Bwe ngende waabwe mbabuulira amazima
titwagala tubeere bamazima bakole kye boogera era boogere kye bakola so si kubuzaabuza ekyo si kirumamu nakati nkyabagamba bwentyo n'omwaka ogujja nja bagamba bwentyo paka nga bakyusizza enfuga ey'ebitundu n'enfuga ez'endala zonna zirina kusalibwawoko ku bannayuganda nkakasa nti buli kitundu kirina okuganyirwa mu bugagga bwakyo era ebintu ebirungi oba ebyobugagga ebiri mu kitundu birina okusooka kuyamba kitundu ekyo nga tebinaba kugenda walala. Karamoja yandibadde ngagga singa ebyamaguzi bigiyamba. Arua yandibadde ngagga singa ebyobugagga ebiri mu kitundu bigiyamba n'ebitundu ebirala byonna. Naye okusingira ddala kati ekizibu kye tulina kyabwana kyemalira ebirowoozo oba birungi oba bibi ebikola makulu. Kati ensonga enkulu gavumenti ya Museveni gy'erina yakwekumira mu buyinza. Twagala kusooka kujjako Museveni then bannayuganda basalewo kkubo ki lye baagala ogendako nga be beesabiddewo. Thank you very much for this. I really have to leave. We'll discuss the rest in Arua. Thank you very much and good morning. Arua, here we come.